atamanyi sande waawulira 10 awulira mpitirivu ababaka abo balaba munnanga kyovala abamu bava mu bubaka bwa parliament ne babeera bannaku nnyo ne babeera baavu nnyo nga n'amaka gabe gasingibwa balina ebizibu oba oyagala ddembe mu ggwanga Uganda tebwesimbanga ku kifo kyonna olaba ffe bakeereza obulambo ffe bakeereza aba accident ffe bakeereza buli alina ekizibu eyanobye ne mukazi we gwe baakubye bakaakeera wuwo kati ate omubaka wa parliament ombaka olunaku lukeera nga alina abafu 8 bonna kimukakatako okutumayo n'okuwaya amaboko okola bwoti omwezi ne guggwako ng'agenze mu mikolo emeka buli mukolo ogubeera mu constituency bamuyita bulwakutu abaavu be bakiraba kati bagenda kuyomba milioni 10 kitwale nti mitwalo 10 kata tamanyi sente yagenda alaba bananga 10 banaye batokwatanga ku sente nagamba nga abaana wano nti no sinkana musayi mugana mpa milioni 2 musayi mugana mpa milioni 5 bagakuwa no feitinga nezikugwako nga toguze ko wadde empale empya kuba tozikwatangako tomanyi value yazo kati fa bamanyi sente era nade njogera ne segona ne mugamba mama wolekera milioni 10 mu motoka bukukawashi kitegeeza oyina bilioni meka munju kati 10 obutambula bwe twayogeddeko kakati yagambye mbo abali aboogera temumanyi kye bayita sente nti bw'oba omanyi kintu kye bayita sente nti muleka be MPs balye sente mbe ekisooka balina ebizibu bingi baavu bavundu mbuso chance egyo webezze teri muntu asobola kuba ng'akola ki agigaana munnange si bigambo byange bigambo by'omukazi oyo fuulufiga nga wamumanyi ate munnange tugende ku nsonga za mutabani waffe muganda waffe Churchill Center abikutte wansi ne waggulu munnange mbadde tuli awo taata ng'avaayo nga womanyi twogera ku Chairman Nyanzi agambye nti munnange nange kyankubye wala nnyo era njagala omwana oyo aveeyo yeetonde bibino bannayuganda bannange mbalamusizza amannya nze Nyanzi Fred Center Musabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform nfunye amawulire ku internet wonna ganyiziza bannayuganda nange ne ganyiza nnyo nabyo ebifaananyi nga byesittaza omanyi nyinimu wataba ebikere bitemba ennyumba nabyo ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator mwana wange Churchill omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu talina kyakwagaliza mu ngalo ze mulimu omusayi gw'abantu his hands are blood stained musajja oyo emyezi 2 egiyise yagezaako kunzita yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi kimanyi bulungi nnyo yasiba bannyoko yattisa bajjajjaffe bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu owulira ba Frank Senteza abaliyita Nabukenya abaana bonna bafiira mu struggle banno bali mu makomera abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye afubye nnyo famire yaffe okufunamu afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga kitagenda muyamba n'akamu n'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda nze kitaawo ndi wa National Unity Platform kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe ensi ekulengeramu ebirungi bingi n'olwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda bw'oba osobola nga bikutabudde you may resign noconcentratinga ku bitabo byo notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda weebale nnyo weebale ddala bannange
bwe bityo bigenze mukama bategeeza abantu bange nti Kyakiiru kati mwana mukulu ali 18 and above era ne taata oyinza okuvaayo n'omugamba nti weetunde n'agaana kubanga kati muvuze azeekolera waaba yagaana oba teyakkiriza kubanga aleka okwesimbawo nga tebamuwadde kaadi ya NUP omwana mumuleke kubanga ali above 18 representinga abaana bonna ku university representinga parties zonna n'abatalina party kakati talina ngeri gy'asobola okwewalamu okusinkana President Yoweri Kaguta Museveni ekyo mugaana oba mukikkirize newe munavayo ne mugamba taata newe munavayo n'omukaka n'omugamba weetonde neyeetonda olunaku lwaleero era n'enkya mujja mumulaba ng'ali ne President Museveni kubanga eri government institution no ekintu ky'okumiitinga President Museveni kino waliwo nze former guild president eyavaayo recently n'agamba nti nalina chance meetinga President Yoweri Kaguta Museveni nga bampise mu State House nti neŋŋaana kubanga yali ku ludda yajjira ku kaadi eno evuganya government nti neŋŋaana yagaana nti naye nga bamuyise ate nga abaana bye beetaaga alina okubigamba direct President Museveni naye yagaana naye mumanyi wati yayogera of recent yabivaamu kati akola birala nti kyekintu kye yejjusa mbu kubanga ye chance gye yali ayina oba oliawo ku meetinga President Museveni n'amugamba ebyo bye yali ateekeddwa omugamba so muleke omwana tomanyi eyinza okuba nga yo opportunity okumumeetinga n'amugamba naye ebyo oba oliawo abange bwe bityo naye byonna nga bigenda mu maaso abaana bo bavudde ne bagamba mbu Kyakiiru bamukoleko DNA mutabani wa Nyanzi ngamba gwe Kyakiiru Sentamu ebyaddala bakukoleko DNA toyinza kubanga oli wa kika kya Sentamu ebyaddala nga weddira embogo okategeera n'otuula ne mwami Museveni ekisoboka tekiriyo kino kankikubulire tekiriyo era tugenda kukuba era ffe twasimbudde dda tobaako byotububu tetwagala mumanya okitegeera ekisookera ddala bakuma kaadi okitegeera n'ogenda mu maaso n'ojja independent naalimu bwe bakuma kaadi ye yalabirawo akakisa negamba kati mubuukire okitegeera n'ojja independent ne bakola bwezingirire ne bakuwanguza naye wali toyina busobozi kubanga NUP tetunda kaadi okitegeera ebyaddala etunulira ability y'omuntu obusobozi bw'omuntu wali tosobola okitegeera kivula yakuma kaadi gwe n'ogenda mu maaso n'ojja independent betuludde nga tulwanyisa okitegeera kati mangu mwami Museveni n'akubuukira okitegeera otuula otya ne mwami Museveni mutandika kwekuba obwama mangu n'akola ki n'akubuukira ebintu mwagala balegala kutandika kutambuza narrative nti ebintu birinomo nti Kyagulanyi akolera Museveni nga bwe bazze era nga bakola ki nga babyogera okitegeera nga bwe bazze nga babyogera okategeera so kyekifaananyi kye mwagala kusiiga gwe bakutemera dda akasente ne bakakuwa okitegeera otandike kuvuga narrative otandike kukola ebyo by'ekidongo mulowoozesa abantu nti ebintu birinomo ntonasobola kutwala ne mwami Museveni ntonasobola kukola ki mutandike kugamba nti Kyagulanyi akolera Museveni nga bwe muzeera nga muvuga ebintu byammwe boyi tetugenda baleka tubadde twakava kukuba kalanzi okitegeera sheeke kalanzi ono sheeke nako okitegeera just nga tumufunyemu endowooza nti oba oliawo ayinza obba ate abadde alumba ayinza obba abadde akola kino sheya then who are you kati gwani ebyaddala you can tell me gwani tetugenda kukuttira muntu yenna ku leeso era ffe twasimbudde dda boy twasimbudde dda nze kyenyinza okugamba isime boy Kafuro better for straight out of Triple Music Entertainment rapid to them egaali nakatadde so kanoonyeeko egaali Kafuro better for straight out of Triple Music Entertainment boy oba okafuna ne t-shirts zafulumye mukategeera agantu ako so mukanoonyeeko tambuza labisa wabula abaana bakambwe
abaana bakambwe mukko abaana bakambwe era boogera ebikankana amazima matufugali nti omutabani wa Nyanzi mazige nnyini mazi abantu ndaba bali mu musitiriza bali mu musiga akazigo neki yakoze mazige nnyini ono omulenzi kyaka ne kyamani Nyanzi bamusiba musinga si ya muzaala ffe tuli tutendeka buto bwaffe tubulaga nti Museveni mubi teyeetagadde okwesembereza ng'oli oli opoozinga naye abamu bali mumugira mumubikirira mbu semanyi tumwesonyiwe ndaba tiyajja na ku kadi ya Nuupu biki kyogamba bujo tuvuma abayimbi bonna betulaba bambadde egundi za yellow t-shirt za NRM ne tubasabula bonna baba balina ebifo gye beesimbako oba bulijjo bali mu batugambako nti bali ba Nuupu gw'omuntu yennyini avira mu family ekulembedde struggle n'okola ekintu bwe kiti izo oli mu kunafu y'abantu abantu ogenda bagala tugeze balabenga na katemba kali kyesimanyi nti obagana ekyo kifaananyi badde bakujjako obagenda president yene baba bakujjako nzikiriza n'embufiirwa kulwa struggle naye oli wenna walabisiza kitaawo taatawo baamugira asanyi wiiki ennamba kati oli mutulooza nti oba ne taatawo yali katemba yali nkubya kiyaye ng'ali eyo oba ng'ali kubibye taatawo gwe bali bagize wiiki ennamba nga omuntu yali asse taatawo sanyi ne bamunyiga ensibo ne bamukola biki ovayo mb'opoozinge naye omutima ogwo omulungi ogujjawa bannange nga tetunoogera bingi era nga tetunavuma Chairman Nyanzi ne Churchill nzijukira bulungi tubadde wano n'aba MPs ab'enjawulo ate abakambwe nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti oba mujjukira bulungi omugenzi Cecilia Ogwala abakuze nga mulaba Cecilia Ogwala abamulaba edda namwe muyinza okukola ki okukyogerako nti y'omu ku ba MPs ab'opposition abaali bakambwe nga wasituka okwogera n'abawuliza naye ate y'omu ku ba MP nzijukira bulungi President Museveni bye yagamba nti ye muntu eyasitukanga okwogera n'akugamba buli kimu kale ekitatambula bulungi nti ate y'omuntu bwe baalondanga okugenda ebweru ku representinga Uganda ate n'atuuka erimbo n'arepresentinga Uganda era n'agyogerako mu butuufu nga notasobola kutegeera nti wa opposition so bannange ebintu bino tukole ki omwana tumuleke nze wendowooza bannange omwana mumuleke omwana alikola mirimu gye omwana ono tumuleke omwana si yatusibyeko Museveni mukitegeera omwana ono yakali obwa president bwa guild president si yatusibyeko Museveni kati tuvudde ku mulamwa tuvudde ku kintu kitwandibadde tutuwala mu maaso ekirala tuzze ku mwana okitegeera nze ngamba omwana mumuleke bannange omwana mumuleke mutuuse n'okugamba mbu bamukoleko DNA nga mmwe baani wabula bino bisesa omwana mumuleke tukole ebintu ebirala ebintu bingi ebigenda mu maaso essente zitambula mu paramenti ate obusungu tumumalidde ku mwana omuto omwana tumuleke era munnange andabyeyoko kati at least abalimuko ndowooze abalowoozaamuko ngo engeri endala ne bagamba nti omwana ate muleke kusensepula omwana kumumalako mirembe okumanya oli musiru tolina magezi era otegeera nga mbizi gwe muntu asobola okuvaayo n'onenya mutabani wa Chairman Nyanzi kubanga atudde ne President Museveni n'ekitiibwa kya President tokimanyi n'ekigambo President tokimanyi kye kitegeeza obadde okimanyi nti President Museveni asobola okutoola etteeka n'agamba nti njagala Bobi Wine ajje tutambulemu ke Kampala ngera tasobola gaana wano Bobi Wine yakwata President Museveni mu ngalo olowooza yamukwatamu ayagadde oba nga tayagadde oba oyagadde oba toyagadde President waddembe okukozesa ekintu kyonna kyayagala kasitooba nga oli mu nsi ye ate President afuga n'ensi etali yiye n'akunonamu n'akukomyawo mu nsi ye n'akozesa kyonna kyayagala kasitaba nga ali mu power okujjako ng'oli musiru nga tolina magezi President Museveni President kati bakugambako nti gavumenti ziyajja mu buyinza yali tazikolera Bobi Wine yabagamba nti muyingira amaje yayogera talina magezi yayogera nga tategeera okujjako nga just we typical fool nga amagezi totegeera bulungi
banna nalabye ne babulogaza abamunga bali kwekyo bonna emitwe bajiwe bali kwekyo ninga mane banna buli muntu yenna alina entegeera ya kibogwe bwetyo tegeera nga mbizi bannaye buli muntu yenna ya commentinze ku kino ekifaananyi ngo ne muleete ebifaananyi bya Nankani ono ebya Chairman Nyanzi ng'akyalimu enyaleebu wabula otegeera nga mbizi buli muntu yanenyeza omwana ono tolina magezi ekintu ekyo nga wenkugambye wali nti waliwo former guild president yayogera statement I think it was last year but one n'agamba nti President Yoweri Kaguta Museveni yampita mu State House. By then, nge Makerere waliyo obwegugungo nga tebuggwayo. Mbu yamuyita mu State House n'agamba nti nagaana nti neŋŋaana nti naye nga nalina chance mu meeting mbu ye yali ayagala ba meeting nga kale omwana ono yamumiitinzaawo nga bali mu bonna. Naye yagamba nti muna ky'ekintu n'essawa ya kakati kye neejusa okugaana. So okugendayo nze ndowooza omwana okutuula ne President Yoweri Museveni oba okumusinkana tekitegeeza nti oba aba yalidde enguzi tekitegeeza nti oba abaamu oba nkyogere ntya naye omuleka omwana ali mu bibye leka atwale obukulembeze bwe mu maaso after all njogere ekindeke ki muleka omwana ono atwale obukulembeze bwe mu maaso kasa abaana abaamulonda bamukkiririzaamu ye ani yabagambye nti Kyakiiro ali kufuga Uganda yonna ani yabagambye nti Kyakiiro guild president wa Makerere si president wa Uganda so waba abaana ba Makerere tebali mu complaining ate mwe lwaki mu complaining walabyeko ano omwana wa Makerere University ng'avuddeyo complaining nedda so nze mbadde nsaba nti tukole ebirala omwana tumuveeko naye waliwo munnanga batayagala kuzikiza Chairman Nyanzi mulekerawo katemba wammwe tosobola kuŋŋamba nti mutabani wo byakola tobimanyi oli mukulembeze mu kibiina kya NUP okulira dipatimenti ya kunga ya mugaso nnyo nti etapinga mu NUP ne mu People Power kunga yegwa agenda okugamba bannayuganda baboole Museveni yegwa agenda okugamba bannayuganda bajeemere Museveni yegwa agenda okugamba bannayuganda basituke balwanyise Museveni nga mutabani we akola bino nga avunnama mu bwetoowaze obw'ekitalo akutte na ku mutima bw'ati eri Museveni sebo Chairman Nyanzi sokoddeko ebbali bino si bya family affair ekisooka mutabani wo baamumma kaadi we bataamuwa kaadi n'agenda lwampaka ne yeesimbawo bwe yeesimbawo influence gy'alina olwa family n'awangula bwe yamala okuwangula Chairman Nyanzi tewalowooza nti omwana ono yajeemedde ekibiina kyenkulembera oba kyendi omukulembeze sisobola musupportinga waserebulatinga naye mutabani we yawangudde waserebulatinga naye kitegeeza buli kyakola okimanyi tosobola kuŋŋamba nti okusisinkana Museveni Chairman Nyanzi wabadde tomanyi nti mutabani wo agenda sisinkana Museveni ekyo nkikubuulira n'abeera namwetoowaze nnyo Museveni tasobola kuriskinga kuswala kujja wantu nga tebasose briefing oyo mutabani ajja muzala we Museveni aswali baasose kuteesa na kwogera era babadde wali eringa n'emboozi banyumya mutabani wo ne Museveni ne video weziri ng'omukulu Museveni alaga mutabani we ekigalo nga mutabani we ayina byagamba Museveni bayina bye badiscussingako kati ffe ngaffe bannayuganda abanyigirizibwa tetujja kukozesa ng'olw'okuba oli muganda wa mukulembeze tuleme kukugambako ekyo nedda wabaddengawo obuvuyovuyo obujja bugenda mu maaso buli munyampi ajjaawo ataapinga ku Chairman Nyanzi buli munyampi mwebaze Chairman Nyanzi yampolose okunyingiza mu kibiina gwe ssebo opolota na bupolosi b'NRM bo tebamanyi nti Uganda yaabwe mbi enkola ye ey'ebintu eyina okuwaliriza okusooka okusitepinga ki osooka oddeko ebbali Chairman Nyanzi bino si bya famire tetulina gwe tuleka tukubye buli omu tetulina gwe tuleka emivuyo otambulidde mu mivuyo mingi
ne mabega kawe era twali twagala kugambako naye ne tugawa wayi katukuleke katusoke tukuleke leka nkubulireko chairman Nyanzi people power oba na Uganda abanyigiriza oba abanyigirizibwa tebayina we batapingira ku Museveni wotuuka n'ovunnamira Museveni ne we buba buwaze ne we luba lwampaka Olivia Lutaya bali mukomera bbanga ki teyavaayo okwo kujja kugamba nti ate bannaye Museveni tuyambe never myaka emeka gye yamala mukomera gwe saawa zino mutabani wali mu kuvunnamira Museveni ate mujje mutugambe musimanyi omwana bamusuddeko busuzi tetuwolereza wano tewali kuwolereza amazima gabeere mazima fege tugoberera mutabani wo yabadde akimanyi bulungi nti agenda kusisinkana Museveni ate nga naawe chairman Nyanzi okimanyi wavuddeyo okuvumirira wadde mutabani wo tosobola newe ya celebrating nga wali naye kitegeeza wali supportive ali ku school fees zo asula wuwo gongambe nti kati yagenze nakola ebibye sebo feno eno mutuvuluga buvuluzi mweno muvuluga buvuluzi fetusirike mborokuba oli muganda wa mukulembeze ekyo never chairman Nyanzi sebo soko dekoko wali eri ebbali tusoke tutambule waliwo abasobolera ddala awo okubeerawo kunga yasirika kunga siraba na mugaso gwekola kyokka gwagikulira tunoonya kunga weekolera nawo ne watubula sigwe chairman wa kunga tunoonya weeri active nawo watubuze muganda wange chairman Nyanzi soko dekoko wali eri ebbali byebyo tuli ku NCK TV nkugamba bugambi nti munange obanga tuna subscribinga kekade subscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde buterevo amawulire nja kubanga nga kuwaira nja kubanga nga kutusako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo